atenderezebwa gurumizwe oikitaffe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangiri bwabwo mbagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukisiba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo niyewaweeru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu katuna kubeera nga tutandika omusomo ogw'essaawa zino njagala kuyibeera nga njogera ku bifaananyi byenkozesezza kubanga waliwo bakatonda be twatandika nabo emabega bali mu stages ez'amakyusa ez'emmaaso nga waliwo ekitangaala ekimu kye njagala okubeera nga mbayigiriza naye nga sinaba kubeera nga mbayigiriza njagadde kubanga waliwo abapya abaakazuukuka basobole okubeera nga beegerera ekitangaala ekirina okubeera nga kijja eri ensi yaabwe. Jjukira ekitangaala kino okireeta na birowoozo. Buli w'olowooza ku kitangaala nga kikka okusinziira ku image oba otadde oba ku kifaananyi ky'oba otadde eri ensi yo ekyo ky'ofuna. Weewaawo. So, mu kifaananyi ekisoose nkulaze ekitangaala ekitonotono. Kino kikolebwa eri abo abaakatandika. Kati w'owulira akantu oba akasota akakuyingira nga kava waggulu, then n'omala ebbanga, omwoyo wo omutukuvu ajja kukugerera ennaku oba akaseera, then owulire nga kyeyongedde obunene, kisobole okubeera nga kijjula omutwe gwo. We kijjula omutwe gwo, then kigenda ne kimala ne kikola kye tuyita olusaniya. Kati abasinga kufe oba abasinga ku basamize abazze nga bakola practice naddala ez'ekyombo basobodde okubeera nga batuuka ku level ey'olusaniya. Omwagalwa wobeera ng'oli mupya, nkusaba oleme kukozesa kitangaala kinene kubanga kigenda kubeera nga kikoverwhelminga omubiri gwo. Kiba kigenda kubeera nga kikuyitirako obunene. So tandikira katono katono, omwoyo omutukuvu ajja kubeera akuluŋŋamya, then ogende nga odda ku stage gy'onaateekanga mu birowoozo eddako. Osobola n'okukuuma ekifaananyi kino nga w'owulira stage eddako owulira ng'oluzzi luli waggulu lwewuuba ng'omanya nti otuuse ku stage ey'olusaniya. Naye w'obeera tonnaba, nkusaba mukwano teweetantala, naye ekisooka ky'olina okumanya nti w'otandika ekitangaala kino waliwo effects ezigenda okubeera nga zijja kubanga jjukira obeera oggyamu ekizikiza kyo eky'emizimu gyo gyonna mu bulamu obutali butono, oba oyinza okubeera ng'oweza n'emizimu katugambe oba nga 5 oba 1,000. So egyo gyonna ekizikiza kyazo ziri mu DNA eyo. Kitegeeza nti waliwo effect gy'ogenda okubeera ng'ofuna. Ojja kufuna senyiga y'ensonga lwaki vampire zaategeera kino ne zibalowoozesa nti bulwadde naye gabeera makyusa. So osobola okwekuumisa n'eddagala lya senyiga ne Cipro ewaka, then okweyoteza n'okubeera nga onaaba omunnyo. Mainly njagala oba nsaba bonna abayina ekiwujjo okusobola okubeera nga mukyusa mukikwasaganye mu kussa ekitangaala eky'ekifaananyi ekiri waggulu ekya maama Nakayima oba amanyikiddwa nga Mother Mary kye mba mukozesa. Kino kigenda eri abo abali ku stage ey'olusaniya era nga bava n'ekitangaala mu mutima. Mbasaba muswikinge mudde ku kussa ekitangaala kireme kubeera nga kikoma
ku mutwe naye ekiwujjo kisse kigendere ddala paka mu kakulenga ak'okubiri n'akasooka oba mu kiwato kyo nga maama Nakayima w'omulaba mu kifaananyi. Kino kijja kubeera nga kiyamba okubeera nga oleeta kye tuyita ekitangaala eky'amaanyi oba currency ey'amaanyi enaayambako ku baganda baffe abakyebase. Eri abapya we tuguyogera emirandira ekifaananyi ekisembayo wansi ku sayidi eyo eya maama Nakayima y'engeri gye bakolamu emirandira ku bigere ebyo. So ebyo byonna njagadde okubeera nga mbayisa mu mitendera gy'okussaamu ekitangaala. Kino tebakikola lumu, bakikola buli lunaku okusobola okubeera nga owuliriza effect enajja mu bulamu bwo. Then okuteekako enjuba eyo etwakamu n'eyakamu abo bonna abakkiriza obwa Katonda bwabujjukira, togenda kuteekako enjuba eyo nga tewekkiririzaamu nga mwana wa taata tona ne maama Namugereka. Nga Yesu we yakyerangirirako naawe olina okukyerangirirako nga tobuusabuusa mundaayo. Then okole ekimuli ekyabulamu. Abagoberera ekyombo wobeera otuusa awo nabagamba nti tokola kimuli kyabulamu nga tonnaba kubeera ng'omastaringa obulamu obutaggwawo bwakakulenge akokuna n'akokubiri. So obeera omaze then ng'okola ekimuli ekyabulamu ekikolebwa mu kakulenge ak'omutima ogwa waggulu awo ewabeera entunnunsi. Awo wookolera ekintu kye bayita ekimuli kyabulamu oba kitengejja wa bulamu. Kyobulaba nti nno mwalabanga mu Europe nti baayinanga engoye ezaalinga zeetooloola mu bulago. Bo vampire oba baganda baffe ab'ekizikiza balungi nnyo okuteeka ebintu eby'omunda eby'omwoyo ne babiteeka wabweru bakubuzeebuze. Nga wokituukako oyinza okulowooza oba baali bayogera ku lugoye lwennyambadde oba ku lugoye lw'abajjajjaffe olwo bwe bityo. So they are very good at manipulation. Balungi nnyo okubuzaabuza. Ekirala njagala njogere ku nsonga eya baganda baffe abali ku mweroso ogwa kunyeenya. Simanyi kunyeenya ndowooza kunyeenya okulya ejjinja. Ensonga lwaki wali weebuuzizaako lwaki omukolo ogwo guli ku mugga Kiira. Omugga Kiira kwe kutudde obukulenge obusembayo obutwala Sseŋŋendo ku mutendera oguddako. Akakulenge akamyufu akakutudde mu bukyalo oba mu bukazi kali eri ewasembya Mediterranean Sea, then kajja paka ku y'okumutwe oba ey'obwamusoke akeeru akatudde essese. Oba okitegeera kati wano baalondawo ku lw'akakulenge akaliwo akatwala Sseŋŋendo either waggulu oba wansi. Kati kiki ekibeerawo mu nsi ey'omwoyo? Bakatonda b'ekizikiza be twandiyise nga dark roads bagattaganya amayengo g'abakatonda agava mu nkola ezikolebwa mu ttenti. Kati amayengo ago ne bagakozesa okubeera nga bakola ebyo babeera bayagala okukola. W'obeera oyagala bingiko itajjajjaawo omubuuze. Muyige okuyibuuza bajjajja ebibuuzo, bajja babuulira amazima ku bintu ebimu. Naye ku kimu kye mulina okutegeera, mayengo ge geetaagisibwa okuva eri omukolo ogukolebwa mu tents. Omukolo ogukolebwa mu tents mwe muva amayengo amasukkulumu agayamba either okuyimusa planet oba okugisaanyaawo. So we babeera nga bali abakikola bakizikiza then mumanye kyekiddako. So katuyambye tutya
baganda baffe kola gamba n'ekiruubirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu n'ekiruubirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu mpeereza ekitangaala ekyokwagala eri baganda baffe oba mu kifo ekyo ye mwoyo aba ategedde wajja okola ki then teebereza obeera olabye ka vidiyo konna teebereza nga ovaamu ekitangala ekya zaabu kiyakaayakana awo wonna woolaba oba ewali tents oba ewali omukolo ogwo ojja kubeera nga bambi obayambyeko kubanga bangi abatamanyi kiki kigenda mu maaso mu nsi ey'emyoyo so musaasaanye ekitangala ekya zaabu kisobole okubeera nga bambi kibateekako olugo baleme kubeera nga bakozesa amaanyi g'obwa Katonda bwabwe oba ag'emyoyo egyo mu ngeri embi nga nabo tebabawadde lukusa naye kubanga engeri webabeera bayimuse ne bagenda mu kifo ekyo then gundi dark road babeera bamuwadde olukusa so y'ensonga lwaki aba akozesa amaanyi ago kubanga abeera takulumbye waka abeera akusendesenza n'akutwala wabeera akwetaaga then n'okukuŋŋaana kw'abangi kimuyamba okusobola okubeera nga agattaganya amayengo ag'awamu n'agakozesa ku lw'okunnyika sseŋŋendo jjukira ekifo kye tulimu kyali kyasiiringibwawo nga kirina kubeera nga kyataakingibwa mu myaka 10 egisemba nga tuva mu transition eya obulongo bwa mukasa n'obwa bulamu then nga tuyingira obwa mukasa obumanyikiddwa nga golden age so yensonga lwaki bakola kyonna ekisoboka okulaba nga balinnya ku nfeete naddala obwakabaka obuli mu kye twandiise nga ensi entukuvu ng'ate abagituddemu bambi tebeemanyi kyannaku weewaawo so kyekyo kyenkusaba osobole okubeera ng'oyambako weereza ekitangaala kola just ne wobeera nga tosobola kubeera ng'oteebereza then kola just kiruubirirwa omentioninge ekifo ky'oyagala okubeera nga otwalamu ekitangaala ekyo oba oteebereze nga olaba oweereza ekitangaala eri abantu abo abali mu kifo ekyo ebisigadde birekere omwoyo w'omutukuvu waawo omusomo gw'olwaleero gwe njagala okubeera nga njogerako yekiruubirirwa n'empulira mu butonzi nga Katonda muntu oba nga Katonda atudde mu muntu abagalwa ebigambo bye tukozesa nga tutonda ng'abatonzi bye bituyamba okusobola okubeera nga tutonda ensi yaffe kyabulabe nti nno tuzze tuzaalibwa emirundi mingi naye nga tusanga programming y'emu etatuyigiriza nti nno yeffe bakama b'obulamu bwaffe abakozesa amayengo okusobola okubeera nga tutonda ensi gye twetaaga mu ngeri eno abantu abasinga obungi ebigambo bye twogera bye bituyiwa kubanga tubeera tetumanyi wookeera ku makya n'ogamba nja kubeera wannaggwano oba nja kubeera musajja w'amaanyi oba mukazi w'amaanyi oba muntu w'amaanyi kiba kitegeeza mu nsi ey'omwoyo nti toliba w'amaanyi era wookeera ku makya n'ogamba nti ndibeera wa ddembe kiba kitegeeza mu nsi ey'omwoyo nti tolibeera wa ddembe oba siri wa ddembe oba sirifuna ddembe mu bulamu bwange lwaki Katonda atutuddemu oba omwoyo ogututuddemu tegumanyi budde nkiddemu omwoyo ogututuddemu tegumanyi budde era w'obeera ng'oyagala okubeera nga ozuula amaanyi g'omwoyo gwo oyina okuva mu byemabega n'eby'omu maaso n'otambulira mu budde obwakaakati obudde obwakaakati bwe bukugirayo amaanyi g'omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu mwe mutudde bazadde baffe
era nga bwe busika bwaffe mwe mutudde amaanyi ag'obwakatonda bwaffe. Y'ensonga lwaki mu byawandiikibwa bakugamba nti obwakabaka bwa Katonda buli ku mukono oba mu mikono gyo. Kitegeeza nti oyina okubeera nga otambulira mu kaddaako, kubanga w'ogamba nti nno emikono oba ogirabako mu kaddaako, oba ogirabako. So buli w'otonda ekintu nga okiteeka mu future oba past, kiba kitegeeza nti Mwoyo Omutukuvu abeera takitegeera, kubanga lesson ya kubeera nga otambulira mu budde obwa buliwo. Era w'otegeera ekyo n'omanya birungo ki byenkozesa okubeera nga ntegeera Katonda ntuddemu, kwe kubeera nga oyogerera mu budde obwakaakati. Obudde obwakakati bwe bujja okuyamba okugirayo magic wo oba amaanyi g'obwakatonda bwo ng'okozesa ekigambo ndi, kubanga ndi yentegeerayo ekuyamba okuzuula Katonda akutuddemu era lye linnya lye. Era Katonda akolera mu budde obwakaakati, si maaso oba mabega. Era w'obeera tonnaba kukiyiga, oyina okuddibwamu n'ozaalibwa buli kiseera osobole okubeera nga oyiga patani eyo. N'ensonga lwaki akugamba nti leka ebyamabega ongoberere. Okugoberera kuli mu present moment oba buli mu budde obwakaakati. W'obeera ng'oyagala okubeera nga otonda ensi gy'oyagala, ebyemabega, ebirowoozo ebyemabega biveeko n'ebyo mu maaso biveeko, kubanga tebinnaba kutuuka. Concentrating nga kunyumirwa mu teeka essira ku kunyumirwa mu kadde akaakaakati. Jukira ffe tuli biology oba kye tuyita biology computer oba natural computer, computer ey'obutonzi etambulira mu 0 ne 1. Kati Omwoyo Omutukuvu atudde mu mutima atambulira mu kadde akaabuliwo era ke kakkirizibwa. Era y'ensonga lwaki mu bitabo babagamba nti buli kiseera mbeera nammwe, kubanga entegeeraayo obeera nayo buli kadde era oyita nayo. Y'ensonga lwaki tuli mu makyusa. Amakyusa gano tegali physicality, naye kwe kubeera nga tuleeta ekitangaala eky'amayengo ku mwaliiro guno n'entegeera n'esobola okubeera nga ekyuka. Okitegeera? Tekitegeeza nti ogenda kuggyibwawo wano, ogenda kusigalawo. Okuggyako abagenda okuggyibwawo bwe baba tamaakinga na vibrations ezigenda okubeera nga zikulaakulana wano ez'omutendero gw'okutaano, ekitegeeza nti no bagenda kubeera nga baggyibwawo. Kati lwaki oddaawo okunyiiga eri abo b'olowooza nti nno tebatuukiridde, simanyi banyigiriza abantu, n'onyiikaala, kyokka mu ngeri eyo tomanyi nti bakunyiga eppeesa naawe ogende nabo. Oba bangi bambi abamu tebamanyi, balowooza nti basekiwalinga future eyaawa, nga waliwo amayengo level wegagenda okubeera nga gatuuka ku sseŋŋendo, then babeere nga baggyibwako ku sseŋŋendo eno. Ekisinga obukulu ng'omutonzi fa ku ggwe. Kola ku kyombo ky'olabe nga amayengo ganaabeera gakutuddemu, ganaabeera gamaakinga ne maama nattimba, osobole okubeera ng'osigala ku nsi empya. Yeyina okubeera konsandi yo n'okuweereza abakatonda abalala, kubanga bambi bamanipulatingiddwa, bagemeddwa eddagala eribeebasa,
baweereddwa chloride abeebasa buli kintu kyonna bye bafuuyira mu bbanga byonna bibongera kubeera nga bibateeka mu ngeri ey'obutazuukuka so basaasire okitegera beera kwagala nga ky'oli weereza ekitangaala si eri Uganda yokka bannayuganda muyina mentality ey'okulowooza nti nno oba Uganda teri mu nsi ebyabalala tebibakwatako kiki muli mu nsi eno yokka mwe mulowooza mwazaalibwa mu Uganda yokka muli mu mawanga ffenna ng'emyoyo tutabadde buli kontinenti yonna ku sseŋŋendo eno so kyekiseera okubeera nga twejjamu mentality ey'okulowooza nti nno ebitali Uganda tebinkwatako ffenna bitukwatako kubanga tuli kitangaala tuli just kitangaala ekizze kikyusa olugoye omwagalwa mu ngeri eno manya nti okutegeerako ye mununuzi wo oyo gw'obeera naye buli kadde okitegera omununuzi wo gw'obeera naye buli kadde oyo nga ye lubaale akola ekigambo atom nga we twakisomako gw'okyajinga okumujja mu bwakitinda n'omuzza okumujja mu bwawannema n'omuzza mu bwakitinda era w'omwegaana ye abeera akutuddemu oyo negative charge ne positive charge oba atomu yenna kubanga atomu kitegeeza obumu obukola obwakatonda bwonna obwenkaaga then n'obwakabaka buno obusatu obukola obwakatonda obusatu w'obeegaana kubanga be bakola amayenga agakukola wenna n'obwakatonda bo bwonna nabo bali kwegaana kubanga obeera obeegaanye ye mununuzi wo kubanga atudde mu buli kitonde era ng'olina kanso ey'omwenda etudde mu buli kintu kyonna ky'olaba mu butonzi era w'okeera ku makya n'ogamba nti ajja kujja oba nti omununuzi wo ajja kujja ng'abangi we bazze balindirira nti simanyi waliwo omununuzi ajja simanyi agenda kujja mu bire kiba kitegeeza obeera omwegaanye era kiba kitegeeza nti tonunulwanga era tolokokanga abagalwa okulokoka kitegeeza okubeera nga otegeera nti gwe kennyini amayenga agakutuddemu ag'omwoyo w'omutukuvu gaakulokola mu budde obwakakati oba gakulokodde mu budde obwakakati nga wekkiririzaamu ng'omwana wa tata tonna ne mama Namugereka mu ngeri eno mulekeraawo okubeera nga munoonya omununuzi wa bweru wammwe okubeera nga ajja mu budde obw'emmaaso omununuzi wammwe akolera mu budde obwakakati akolera mu budde bwakakati naye wabeera akolera mu budde bwakakati oyina okumuteekako engeri gy'oyagala akolemu oba atondemu ensi yo kubanga akutendeka kufuuka katonda nga ye kibayita okuleeta eggulu ku nsi kibayita okuleeta eggulu ku nsi
era kitegeeza nti w'obeera nga osazeewo kubeera ng'oleeta eggulu ku nsi manya ki ky'oleeta eggulu ku nsi ekitegeeza nti oyina okuleeta ekintu ky'omanyi kubanga entegeeraayo yeekuyamba so oleeta kiddembe oleeta kwagala oleeta kitangaala oleeta ebyo ebitudde mu kwagala yensonga lwaki mu byawandiikibwa mmwe baabagamba nti omukyala we baamubuuza nti oyina ki mu nju yo yagamba nnyina obuta busatu ne oyiro kitegera kino kiba kitegeeza nti yalina okutegeera n'okumanya ku katabo meka bwe yali ayina gwe nga naawe omutonzi naawe oyina okubeera nga otegeera magezi ki g'oyina agayina okubeera nga gakubaganyizibwamu oba okuyingiyibwa mu bulamu bwo ki ky'oyinawo ng'omutonzi ky'oyinawo bwe buwanga bwo oba okutuddemu etterekero lyo eryo eryetaagisa okubeera ng'otaapinga mu kitangaala kyo eky'omwoyo omutukuvu ne bajjajjaabo n'emizimu gye emirala gyonna gy'oz'otambula nagyo osobole okubeera nga oyongerako then nga w'omaakinga n'omwoyo omutukuvu asobole okubeera nga atindira kyajeezizo mu ngeri eya kitindira ey'emitendera egya waggulu kubanga omwoyo omutukuvu amanyi buli kintu kyonna amanyi buli kintu kyonna era gwe ng'omutonzi woogera ku makya n'ogamba nti nja kubeera wa ddembe nja kubeera n'essanyu kiba kitegeeza nti toyagala ssanyu mu bulamu bwo kubanga tolitaddeeko kubeera nga libeerawo mu kadde akaakakati oyina kuyogera nti ndi wa ssanyu ne woobeera toyinaawo 100 gamba ndi muyiika ndi wa ddembe totambulira mu ntegeera ey'ebbalirirwe mu bulamu bwo kubanga buli w'otambulira mu ntegeera ey'ebbalirirwe mu bulamu bwo ogenda kutonda bbalirirwe lack omwagalwa ky'otamanyi Katonda takimanyi nkidemu ky'otamanyi Katonda takimanyi kubanga oli Katonda akuzibwa era ng'amayenga agakulimu tegawa kitiibwa muntu yenna gwe kyokkiriza n'omanya engeri w'okibalansingamu okufuuka amazima go n'otegeera nti okigeraganyiriza n'ebyawabweru oba n'ebyomunda w'obikegeraganya n'ebyomunda bigenda kugetinga kyagiri n'omwoyo omutukuvu obeere nga oleese eggulu ku nsi w'obigeraganya n'ebyawabweru kiba kitegeeza nti oba owadde obuyinza bwo mu nsi eyawabweru ekitegeeza nti ensi eba etandise okukola mu kifo ky'okubeera ng'okola ensi okitegeera ensi eba etandise okukola era ng'okuyaayaanaako n'engeri gy'oyaayaana okusobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya ku ekyo kye bayita Katonda kye bayita Katonda so ng'omwoyo yiga okubeera nga okozesa amaanyi go w'obeera oyagala ogaggyeyo leka eby'emabega byayita bangi mulwana entalo ez'ebika naye amazima ng'ekintu kyaggwa bangi mulwana entalo ez'obuto simanyi ono yansooza simanyi ono yakola ki naye amazima nga byadda kati byaggwa mwakula muli myaka 3 muli myaka 4 naye nga mudondooza ebintu ebyedda eby'emabega
simanyi oyo yayiwa omunyo mu mata gange ng'akyali muto yali tannaba kubeera nga asalawo nga kati walowooza lwaki tetusobola kubeera nga tuleka ebyemabega ne tusobola okubeera nga tutambulira mu budde obwakakati ne tunyumira obwakakati ebyemmaaso tebinnaba kubeera nga bijja kubanga tomanyi kijja kubanga omutonzi akutuddemu yatonda ebitannaba kubeera nga birabika omukkiririzaamu ye n'asobola okubeera nga akuleetera ebyo ebirina okubeera nga bijja eri obulamu bwo. Omwagalwa, yiga okubeera nga okoowoola amaanyi go nga muganda waffe Yesu we yakoowoolanga n'agamba nti nze ndi ekyo kye ndi, I am who I am. Naawe ky'oli. Ekyama ekiri mu kukweka ebyama kwe kukweka amazima g'omuntu mu maaso ge. Singa ebintu ebimu baabikweka ne babizuula olyebuza lwaki bino baabitukweka naye kati baabikuteekera ddala mu maaso go ne babiteeka mu muntu omu n'olowooza nti nno oyo gw'olina okuyitamu n'otamanya nti gw'olina okuyitamu tali waggulu ali mu mutima gwo. Bino si byakusaaga. Tetoyena kadde naye kubeera nga ofumeetereza ebigambo by'owuliriza. Weebuuze omwoyo w'omutukuvu, tonola mu ndabirwamu oyo, otunuulire omuntu oyo gw'olaba mu ndabirwamu, omubuuze omulongo by'ayogera bituufu oba. Nyambaako okubeera nga neetegera, nyambaako okubeera nga nzuula kiki kye ndi, nyambaako okubeera nga ndi kwagala ekyo kye ndi. Nzijaamu obunafu, nyamba okusobola okubeera nga mmalako naddala mu kaseera kano ke tulimu. Okitegera? Omwagalwa, amaanyi go buli kiseera weegali era ng'omwoyo gwe waali buli kiseera oyo akonkona ku luggi lwo nga yendi oyo atudde mu mutima gwo akugamba yiga okukozesa amaanyi gaffe kubanga yeggwe ye muntu ow'omu maaso era wano gw'oyita omuntu ow'omunda oyo gw'okuza oyo ebiseera ebisinga gwe muloota nga mulaba nga musitudde omwana. Ekitegera? So buli w'obeera mu bizibu manya nti ekyokuddibwamu kiri mundaayo era we kibeera mundaayo tokiteekako kkomo kubanga mwoyo w'omutukuvu ye tayina kkomo. Abantu be balowooza nti tebikoleka ye akubisoboseza okubeera nga obikola kubanga wajja kuleeta ggulu ku nsi kwe kuleeta yo person yo amaanyi gaddala okuva eri ye kwe kuleeta eggulu ku nsi. Abalala wabeera nga tebasobola kutambulira ku mazzi tokkiririzaamu nti gwe tokisobola kubanga ye talina kkomo. Y'ensonga lwaki buli kiseera abeerawo okubeera nga akonkona ku luggi era oluggi lwo y'entegeeraayo ge maanyi agandi agatudde mu buli kinnoomu. Buli omu y'ensonga lwaki yeeyita ndi mulongo, ndi muntu, ndi kitangaala. At least ne weyeerabira byonna tajja kwerabira nti ndi muntu. So jjukira kikyoli, manya amaanyi go. Nkujjukiza nti amaanyi go gali mu kadde kaakakati
ebyemabega byayita eby'emmaaso tebinaba kujja. Lowooza mukadde kaakakati, kozesa amaanyi go mukadde kaakakati, jja amaloboozi eri ensi ey'omunda osobola okubeera nga oyiga okuwuliriza omutonzi mu ndaayo. Ekyo kye kimu ku bukunizo obwo bwe tulina okubeera nga tuyiga. Nabayigiriza tekinike ey'okukoona olulimi oba osobola okufokasinga ku kitundu kyo ne wookwera ku makya n'obeera ng'okoona ku muggulu gwo bw'oti nga w'otadde focus okumala eddakiika 10. Ekyo kibeera kiyamba okubeera nga okuza obwongo bwo okubeera nga buteeka essira ery'ekintu kimu. Mu ngeri eno obeera ojja amaloboozi. Kwe kulinnya olusozi. Mu kulinnya olusozi eyo gy'osangira Katonda, olusozi lwo olugwereberye mutwe gwo. Jjamu amaloboozi bye birowoozo byo. Olowooza ku nsimbi, olowooza simanyi kuki, olowooza ku ebyo bye bikufuula okubeera nga towuliriza Katonda, kubanga Katonda ayogerera mu kasirise nga ye mwoyo wo. Bye byama by'obutonzi. So yiga okukozesa amaanyi go. Beera n'obumalirivu, mweggyemu obunafu bannange. Mumanye nti ffenna twenkanankana, tewali wakusinga, tewaliwo tebabalima nti simanyi ono, simanyi mulonde, simanyi y'ensonga lwaki nze sibagamba nga keera temugendako, temukeeranga ku makya ne munnoonya. Nedda, era n'abansisinkana mulaba nti nno making sure nti tuli nnomo, kubanga ffenna tuli kyekimu, ffenna twenkana. Tewali wakusinga. Kola ekyo kye mbala nkugambye ng'okozesa ebirowoozo byo, ojja kuyimusa amaanyi go. Olaba nti nno w'obeera weddiza obuyinza bwo, tewabeerawo asobola kubeera nga akufuga, kubanga buli kintu kyonna obeera oyinako okuluŋŋamizibwa. Obeera togenda kunoonya bannange kagezi munnyo oba musawo kyani anannyamba ku kino. Omwoyo wo ajja kubeera ng'akuyamba okuddamu oba okutuusa ku muntu omutuufu, naye oyina okikolerera. Bye bigezo byaffe ng'emyoyo. Abagalwa, mukkirize ndi abatuddemu abeere omununuzi wammwe mu butuufu bwe, era nga yeggwe weenunula ng'omwoyo. Tewali omulala, tewali. Yeggwe mununuzi waggwe. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.